bwe tumala Masengere tugenda ku birala. Mu lugendo lwe leero atandikidde mu Lufula Port Bell Road eno gyayanirizziddwa omubaka wa Kampala Mohamed Nsereko ne Road Mayor Elias Lukwago nga bano bakwatidde wamu ne bawa ettoffaali lya $50,000 okwongera ku balufula ze basonze. Mu ngeri y'emu abalufula bawadde Katikkiro ne Road Mayor wamu n'omubaka Nsereko Kimeme w'Embuzi nga Katikkiro w'aviiridde wano abadde atikkudde ettoffaali lya bukadde obusoba mu 9. Yeyongeddeyo ku paaka ne mu katale ka Usaafi eno nannyini wa Usaafi gye yeeyanzirizza abazze okubeera abajulizi era waasinziridde okuwaayo ettoffaali. Omuduumizi wa poliisi avunaanyizibwa ku bikwekweto mu Kampala Sam Omala ne mukyala we basonze ettoffaali lya $13,000. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti mu bya Federo Kafulu naye kasooke n'enkulaakulana ebirala binaddirira. Katikkiro w'aviiridde wano ng'atikkudde ettoffaali lya bukadde $8,900. Ebyokusooka okukola kye nava mbisoosowaza nandibadde bino byonna ebya Federo nakindi ndi Kafulu. Ebyo mu ebyo ate ndi Kafulu. N'ebitabo mbiwandiise mugende mu bisome ndi Kafulu. Katikkiro wuuyo agenda tuula mu ntebe basebo ne bannyawo. Katikkiro agenda kutuula mu ntebe ye. Katikkiro yeeyongeddeyo Kafumbe Mukasa Road n'Owino Market eno gy'ayaniriziddwa mu mizira Namungi w'omuntu abadde alindiridde omulabako era eno omubaka Nsereko gy'asoomoolezza bonna abatayagaliza Buganda. Nja kudda era nzuuno nange mbakulisa ettose eryali wano. Katikkiro akubirizza abantu buli wamu bagule tiketi z'amazaalibwa ga Kabaka okufuula olunaku luno olulungi. WBS TV, Luleyo Wana.